Abalungi bebasinga obungi ababi. Mugenda kulwanyisa mbu Ennguzi ogimalawo gwe. Ennguzi kyeki gwe kimbulire gwe nga bw'okitegera Ennguzi kyeki. Abayaffe aba impact abawuliriza aba Ennguzi ki? abalabi ba Dream TV tubaniza nate ku program yaffe Nganzi. Abalungi bebasinga obungi ababi ng'Omwanjazi yenze mukyala Mpalanyi Aidah Nakuya. Mu studio ndimu ne Mukulu Ennguzi kyeki. Nakibuuzizza gwe kimbulire. Ennguzi kyeki. Corruption y'Ennguzi. Nedda. Male kukiroonyerezaako wano katono. Nti ki? Ennguzi kyeki. Kyeki. Kyolwanyise. Si corruption. Abantu abali wansi obagamba ogenda kulwanyisa corruption. Tebakimanyi. N'obaga nti ngenda kulwanyisa Ennguzi. N'Ennguzi nga nakyo tebakimanyi. Ate nga nawe tobawadde definition yakyo. Wano batugamba corruption in simple terms is using your position of power like in a government job. Kigambo kikyo oliko corruption. Corruption. Nze nkugamba Nnguzi. Si kyekimu corruption. No. Mukulu. Si byebimu. Mu Luzungu Ennguzi kyeki. Anti kyenkubuuza nange. Oba corruption mu Luganda kyeki. Ye Ennguzi. Nze kanseke n'okuseka kubanga mutubuzaabuza. Corruption mu Luganda kyeki. Ennguzi mu Luzungu kyeki. Kakuweya kagenda okutabula bribe kyeki. Bribe. Si Ennguzi. Ye Nnguzi. Kati olabye. But it's a form of corruption. Kati tubiveeko ebyo. Tuddeko mulamwa gw'ekibuuzo kyo gwabadde nti ki? Kati gwe Nnguzi ekututte ne corruption. Nenze kyegamba nti mw'ab'ebyobufuzi mubuzaabuza abantu n'ebigambo ebyo. Nga temumanyi makulu gaabyo, nga nabo temumanyi makulu gaabyo. N'abaana batusomesa batulaga nti byebimu Ennguzi byebimu ne corruption and bribe babitadde wamu. Nze nno nkubuulira. Okwerongoosa kati ggwe ng'omukazi. Ne weekola enviiri biki, ne weekuba bikini, ne weeteekako cutex, simanyi lipstick. Nnguzi. Olwaleero tugende ku mutwe gwaffe ogwaleero Ennguzi tugyesonyiwe tugiveeko. Anti kubakutteko. Tugiviireko ddala. Mukulu. Omuntu osobola otya okutegeera oba okudetectinga omuntu anaakulyamu olukwe? Tosobola. Kubanga abantu beeryamu olukwe bangi osanga emikwano nga gigamba Kyeki aba kyankalanya. Kyoyo yali mukwano gwange naye yandyamu olukwe. Nosanga amaka Kyeki aba kyankalanya. Kyoyo omwana wange nali mwagala nnyo, oba mukyala wange nali namwagala nnyo naye yandyamu olukwe. Nosanga ab'eŋŋanda kibuuzo kyo kibadde nti Omanya otya nti omuntu agenda kulyamu nenkugamba tosobola kima. Ate nga tosobola otya osobola mwami. Ate bwe nkulyamu olukwe nkuwasizza tulayidde mu kkanisa. Oyinza okumanyirawo nti ndi kulyamu olukwe? Tekisoboka. Otya tuli happy, tuli bulungi, mbaga tugenze. Wayisewo emyaka 10. Nkuliddemu olukwe. Wandintegedde otya luli nti ndi kulyamu olukwe? Kasita okitegera nti omuntu anaakulyamu olukwe ate ononayo ki? Nze nkugambye nti si kyangu okutegeera nti omuntu ajja kulyamu olukwe. Ani yali amanyi nti Museveni alimala emyaka 4 eyatugamba nti omuntu okufugira emyaka 10 yokka kibi? Yes. Ani yali akimanyi? Twakitegeera. Ndedda. Ne kati yali mwana. Agenda mwana. Kyogamba we yatulyamu olukwe? Yes. Oba ffe bannayuganda teyatulyamu olukwe naye alina abakwano be yakola nabo endagaano be yalyamu olukwe. Nabo bayinza okubaayo. Naye omuntu kyenkugamba
nti issue eri bweti nti omuntu toyinza kumanya nti anaakulyamu olukwe oba nedda. Mukulu waliwo ebikolwa ng'omuntu amaze okukulyamu olukwe n'ogamba kale nakiraba. Awo oli musiru genda bakuziike. Ate wakiraba ate lwaki tewakidduka olabye omusota gugenda kuluma lwaki tovaawo oli mugezi. Nakiraba agenda kundyamu olukwe ate n'ogendayo. Mwe mukulu olukwe kyeki? Olukwe ye muntu okugamba nti 2 ly'erinnya lyange enkya nagamba nti nabadde nkulimba jjo 3 ly'erinnya lyange ate n'omusanga awalala ngaga nti oli abali 4 ly'erinnya lyange lwe luku. Kati ye mwennyini aba yeeriddemu olukwe. Obungi oyinza okweryamu olukwe. Omuntu nze Aidah Nakuya oyinza okweryamu nsobola okweryamu olukwe. Yes. Naawe nga mukulu osobola okweryamu olukwe. Yes. Tekisoboka. Kale wulira ono gundi omuntu akolebwa ebintu ebyo kiki naki mind body and soul. Webale nnyo. Soul yinza okulyamu olukwe omubiri oba omubiri guyinza okulyamu soul y'olukwe. Yeah. How? Yes. Soul is of God. Right? Right? A body is flesh. Nti soul egamba tokola kino. Omubiri ne gukikola. Omubiri ne gwagala kugukikola ki? Gukikole. Yes. Soul egamba tonywa mwenge. Body ne gamba nti nywa. Oba kwekkiriranya. Okay. Oba kwekkiriranya. It could also apply. Omanyi bw'ogendamu ebyo ebigambo gw'ono mukyala gwe bizibu. Okwekkiriranya omanyi ate kati ogenze mu kigambo ekirala. Kitegeeza ki okwekkiriranya? Okwekkiriranya nga ky'olina okukola kirala, ekituufu ky'olina okukola kirala n'okola ekirala. Okwekkiriranya kiringa nga nja kikola anyway. Nja kikola enkya ekyo. Njagala okunaaba leero sijja kunaaba naaba enkya. Yewulidde? Okitegedde? Nkitegeera. Kwekkiriranya ate okweryamu olukwe gwe mubiri okuwulira nga gulina kye gwagala. Soul ng'ekugamba nti nedda. Si kituufu. Ate omubiri ne gugenda gwe n'ogera n'omubiri olwa mayindi yo. N'ogera n'omubiri mayindi negga nti bwe tukibalansinga anyweddemu asingako eyo mayindi. So soul yeggambye tonywanga. Biki ebireetera abantu okweryamu enkwe mukulu? Mu family ne mu society ku mirimu gye bakolera biki egyo gye bawangaalira biki ebiraleetera okweryamu enkwe? Bunafu. Omuntu weryamu olukwe ng'oli munafu. Character eba nafu. Kati gwe anti saagala nnyo kubanga kati gw'ombuzaabuza. Tombuzaabuza naye ntya okugamba ebigambo ebimu. Totya. Kubanga nti mwami wo anaŋŋamba nti kikakati njagala okwekkiriranya okweryamu olukwe gwe ekisinzi ekikuletera okulyamu omuntu olukwe kiba ki? Nze bunafu nga bwe gambye. Bunafu. You can't stand to reason out your challenges or to confront your challenges. For example, omuntu aze ayagala okusigula. You have to confront that challenge. You know that no. Twaina gyontwala. Ate nga olina reasons zaakyo why. Right? N'ozimuwa. Bw'aba omugezi akuviira. Bw'aba omugwagwa ajja kusigala. Alemerako. So, omuntu yenna okuleeta okweryamu olukwe oba okulyamu abalala olukwe buba bunafu bwe. Character eba ki? Nafu. For example,
kati bino bye bagamba nti babba ssente mu parliament oba oli bamuwadde simanyi miliyoni mmeka 10 oyinza ozigaana n'ekisinziira ku karekita enoga nti ekasiina mmere naye baagala kumpa miliyoni 10 naye engeri gye bazimpaamu sinki ya ndozigaana karekita kyetutalina ekyo tetulina mugongo bwe mba nkifudde ekyangungu mugongo tetuyimira ku kigambo kyaffe tetuli beesimbu tuli beesigwa obwesigwa buli buti obwesimbu buli buti oyinza okuba omwesigwa naye nga toli mwesimbu okitegeera enjawulo therefore okulya olukwe mu bantu oba obutalya lukwe mu bantu buba bunafu bwa muntu n'ogamba nti kati nze nvudde mu NRM nuku empadde $5 ago simaanyi buba bunafu osooka kubuuza lwaki zimpeereddwa mukulu abantu nga tugenda mu kulonda kwa 2026 abantu balina statement gye basinga okwogera alaba member parliament n'agamba oyo yatulyamu olukwe alaba kansala we n'agamba oyo yatulyamu olukwe abantu bano bwaba campaigning magezi kigowa abantu bano abantu bali abalonzi nti omuntu bwati ne bwati ne bwati ayina obubonero bw'okubalyamu olukwe temumwesiga balabire nze nkubudde ebibuuzo birina okubuuza omuntu mubuuze oyagala ki ng'omuntu kikyogenda okufiiririra ate mubuuze n'ekirala kati ngaawo bwe kituukako omulonzi n'omulonzi kino n'okikola omulonzi gw'omugamba onookikola kino onoomugulira essimu eno onootuwa essimu zino ekyalo kyo noonokireetera essimu zino nti ye mu bbanga ki mu myezi 3 nti kati sayiningawa nga mumusinika mu parliament myezi 3 bwe gigwako nga tabireese nga liteeka limukwata nga mumugjanyo vote of no confidence naye n'abalonzi baffe banafu tebaagala kubuulira oli gwe balonda abakolere bo baagala gwe balonda yabababuulira ekyobakolera which is wrong mmwe abamulonda mumugambye mwagala ki gwe kakati bw'ogenda okwesimbawo nga gwe omukulembeze totwalira bantu kiki kyabakolera babuuze bannange nze njagala kwetikka bwe muba temulina kyeneetikka sigenda kwesimbawo ate nga abantu olwedde bajja bakubuuza ati manifesto yo eriwa anti bayaayi banafu kati gwe bakubuuza nti manifesto yo eriwa gw'olina obuvunaanyizibwa ng'omukulembeze okubagamba nti abange mwe mulina okukola kiki okumpa byennyina manifesto yes kati ate nawe bw'ogendeyo ne weegagasa ne weefuuka mbu ate gw'olina obbalagira ekyokukola oba musobo abantu bali abaagala okubakulembera oluusi banafu kiringa ng'abantu abagenda mu kkanisa abantu abagenda mu theatre abantu abagenda mu bivvulu olowooza bagendayo lw'amaanyi lwa bunafu ayagala ajje mu kivvulu addemu amaanyi ayagala agende mu kkanisa addemu amaanyi therefore abo abantu b'oyagala okukulembera baagala kubazaamu maanyi gwe genda obage nti abaayi mumpe kye mwagala nkole ngende mu parliament nkole bwe muba temulina kye muntuma siina kintwalayo ab'ennaku zino bamemba parliament be beetuma anti yeeyo ensonga lwaki tulinga bwe tuli ensonga lwaki amazike gatusinga obukulu mu ggwanga lino nti abantu bajja mu Uganda kulaba amazike so siffe nze mu ndowooza yange mbadde ndowooza abantu abamu otegeera nti omukulembeze ajja kulyamu olukwe omukulembeze akulembeza ssente mu kampeyini ye apaana not necessarily omukulembeze akulyamu ati olukwe okuggyako nga tomanyi kiwamutuma kati nkulyamu nti olukwe nga
sikumanyi sikuwasangako nkulyamu otya olukwe anti ondyamu olukwe nga nze munnansi eyakuweereza ompeereza anti wamuweereza wampeereza kukola ki? What did you tell me to do there mu parliament? Wantuma kukola ki? Wampeereza ate weepaka nti wampeereza ng'ate nze nakuweereza kyenjagala okukola ne ssente nenkukuya n'ebitole bya sabbuuni ne sukaali ompa akalulu musirusiru gwe kati nfuna ssente zange miliyoni 5 buli simanyi buli mwezi bawagaba mbeka 3 ate oyagala nzireewo nkubwa ekyo nzije nkwebuuzeeko oli musiru nga nze nakuwa sabbuuni wange ne ssente zange ompa akalulu kati onjagaza ki? So omuntu yenna agaba ebintu mu kalulu ekisooka aba alidde mu bannansi olukwe tabalidde mu lukwe tannabalyamu lukwe okulyamu olukwe kwe kubikusaba obimuddize oluvannyuma ate aba akuliddemu awo olukwe naga nti sabbuuni wange gwe nakuwa mumpi awo yaba akuliddemu olukwe naye oli azze akuwadde sabbuuni nti mpa akalulu n'okamuwa kati akuliriddemu olukwe nakulekera sabbuuni agenda naawe n'omuwa akalulu batatrade kati akuliddemu olukwe ku lisiiti z'ennaku zino tugamba things once sold returnable kati kyekyo nkuwadde sabbuuni wa mpa akalulu things sold kiri returnable ye lisiiti kati wengenda mu parliament ndeka sijja kudda gy'oli nkusaba risiiti nakugula akalulu ko nakagula kati onjagaza ki? Olidde okitegeera ye jjajjange Kabanga omanyi jjajjange Kabanga bagenda bagamba mbu abayindi mbu yagamba yagenda namudduuka mbu Kabanga asasudde ye yabagamba ati nze Kabanga asasudde bakiwandika ddabo omuyindi yawandika singo asasudde Kabanga agenda kusoma ng'alaba nti Kabanga asasudde so si Kabanga asasudde ko ye nti kakati ate omumanja ki namugamba fuluma simanyi kyonna omuyindi kye yali ayina rediyo onaaguze rediyo oli avuga nti nze erinnya lange nze asasudde kati oli awandiika asasudde ate amugamba amuwadde lisiiti nti mpa ssente za konzi nti ate lwaki wano owandiise nsasudde owandiise ndi Kabanga nsasudde mpa rediyo yange nkuviiri kakati oli akuwadde sabbuuni we ne ssente ze abakusasudde abaakumazi awo abataliddemu bannansi lukwe gwe weeriddemu olukwe lwaki wamutute sabbuuni gwe weeriddemu olukwe nabadde mumwetaaga ate nandimulekedde waaki kati buli kyeweetaaga omala gakifuna buli kyeweetaaga onyaga kinyage oyo obba kibbe kati gwe teweetaaga mmotoka ogirina kati genda ogibbe olabe oba tebaakusibe buli kyeweetaaga omala gakinyakula mbu neetaaga sabbuuni kati omutwalo olw'okuba oli member of parliament amukuwa oyo sabbuuni muleke yozesa ebikoola by'amapaapaali paka abaana be bakula webale nnyo ate onookola ki ekyo kisobola okusastainingibwa yennyabo kiriwo kiyinza obutasastainingibwa ekyokugaba sabbuuni mmwe bamembazi mmwe ababibufuzi mugabira abantu ebikola nze njagala nkubuulire genda mu bafuzi mu balonzi bo bakuwe ekyaki bagende nti mumpe ebintu ebi 5 ku kyalo kino bye mwagala nkole mu parliament bwe mutabimpa sigenda bwe mubimpa ngenda ate bwe sibikola mu bbanga eryo erimaze mu parliament munzije oyo ye character fe wano bannabyabufuzi baffe bemulema nga abadde wa DP ng'agamba linnemye era ekibiina kino kinnemesezza kanziruke mu nuupu bunafu mu bwongo mu mubiri mu mwoyo mu nzikiriza mu byobuwangwa byonna oba munafu
Kati bwenna yafuzi baffe tulina kika ki? Tewali banna byabufuzi. Balyoke oba bali awo ba? Tetulina banna byabufuzi wano. Ani? Tulina bakulembeze. Tetulina bakulembeze bwe kankubuulire. Kiki tulina? Tulina abantu abaddu abafuuse bakabaka. Abasirusiru abakusse emmere. Emisota Kulwazi. Ekkubo Ly'omusota Kulwazi. Tulina abantu abo. Oyo Solomon wa mu Bayibuli. Tulina abantu abo. Abafuuse bakabaka bosookerako ddala. Abaddu nga bafuuse ki? Bakabaka. Omuddu afuuse kabaka aba muzibu nnyo. Kati tubalina wano bayitira. Bavudde mu bwavu. Mu buddu obuzibu ennyo. Babe baani, babe Baganda, babe Banyarwanda, babe Banyankole, babe Bacyoli. Ne education ono omuzungu gye yatuleetera. Muzungu ono education gye yatuleetera. Yatuleetera okuba nti omuntu n'omunaku bw'asoma n'afuna diguli tulooza nti ategeera. Naye ng'obunaku tebuva mu bwongo. Mukulu, ate biveemu ebyo. Obunaku tebuva ku bwongo, bubanga kookolo. Ekyokubiri, omussirissiru akoze ki? Emmere. Weewuunya lwaki omussiru alya emmere? Agenda gikozesa ki? Amaanyi agenda gassaawa. Agenda kukola bya kisiru. Kati omussirissiru ye aliwo oyo. Genda mu bamemba of parliament balya buli nnyo ne bakkuta. Kakati amaanyi ago gonna ge bafuna bagakozesa ki? Olwo balabako pate nga bazina. Newawo kyagamba ekkubo ly'omusota Kulwazi. Omanyi omusota kutambulira Kulwazi, olwazi luba lwoki. Guba gupaapaala bupaapaazi bwe gutyo. Beba members bafa, beba fuzi bafa. Bapaapaala wano ne bapaapaalira wali ne bapaapaalira wano. Leero ali na Russia, leero ali na America, leero ali na Cuba. Twatandikira wano ne Cuba. Mbu twagala tubawe ssukaali. Batuweebi. Kye baatugamba okimanyi. Nyenga bebe kaje mwali mbimye bimalo okusupplyinga. Gamba bo sukali bayiwa muyiwe. Tebakozesa sugar. Balima mungi nnyo. Kadira bo. Owulidde? Nkitegedde. Kaakati abo be tulina mu byobufuzi bwaffe. Bakusse emmere, amaanyi tebalina kyagakozesa. Owulidde? Omussirissiru bw'omuwa emmere nakkuta nnyo, ayinza okuba omuntu. Kubanga amaanyi talina gyagakola ki? Gyagakozesa. Abo boolaba bakuba abantu abo. Bakufu. Balina amaanyi mangi. Tebalina kyagakolera. Waakiri akkuba ekikonde ku nnyindo. N'ogweri. N'atandika ayinza waliwo embwa bagikuba tiya gaasi n'eruma olupanka lw'emmotoka. Besigye yali akolawo okutuwa kati abasirikale ne bakuba tiya gaasi embwa ne bagikuba tiya gaasi yaluma lupanka lwa mmotoka. Ngamaanyi emotoka ali station ndiyo atambula olupanka lw'emmotoka oluvuddeko. Mbadde bayinti yagira moving vehicle. Nedda. Kati omussirissiru akkusa emmere mu vehicle. Abo boolaba bakuba abantu abo bakufu ba mmere. Babawa akawunga n'ebijanjaalo n'ebyennyanja babiki. Nze ngamba bulijjo bakozesa busungu bwa njala. Ani agamba? Ng'omuntu alina olubuto olwenkana luti. Noga nti wanjala oyo ng'ate yakuba abantu. Wali olabyeyo abasirikale abo abakuba abantu abalina olubuto olutono? Wali omulabyeyo? Bonna baba batise boba samaki ndowooza babawo ebyennyanja. Abo be tulimu. Omussirissiru akkusa emmere. Sigamba nti abasirikale ba wano basirusiru abakusa emmere nedda. Naye ekintu kyonna ekisiru nga kikkuse ng'embizi nekkuta tetegeera. Embizi etegeera? Tetegeera. Kubanga yo omulimu gwayo kulya buli kaseera. N'eryoka efuna amasavu. So
Omussirissiru Akkuse emmere. Ekkubo Ly'omusota Kulwazi ba politician tebamanyi kkubo. Tebalina kkubo lye batugamba. Batagala butagazi bati balinga omusota Kulwazi. Leero ali wano, leero ali wali, leero ali wano. Kyova olaba nti kati nga bannabyabufuzi tebakyakulembera bantu be bakulembera. Simanyi naye nga kwegamba. Tewali mufuzi atuwadde ekkubo nti abantu. This is it. Actually, they no longer have character, just as you've been saying. Kati gwe DP kkubo kiri mutuwa. Tetulagawo. Mudiri ku bwenkanya naki? Mazima na bwenkanya. Eyo utopia. Tujita utopia. Utopianization of localities. Ebyo saagala byogera nnyo kubanga abantu bajja kuluuza nti. Njana kubuuza nange mwennyini nti kitegeeza ki? Anti kasita tutandika ebyo. Saagala nnyo kwogera bintu bingi. Kati basiibula abalayiva. Utopianization of localities. Nga Uganda as a nation. Ekigambo sobola na kiddamu. Kiriwa. Utopianization of the localities. Nkizeemu kisobodde. Utopianization of localities like a nation called Uganda. Nojiwa utopia. Nti. Utopia kyekiringa ekitasoboka. Nti enkya mujja kuba muti. Don't utopianize us through politics, my dear. Sibula mukulu sibula kubatulaba n'abatuuliriza. Nga balagawa. Mbasibula balagawa. Kale bategeeze nti show yaffe ewedde. Ewedde ani aga nti ewedde. Tetuddemu enki. Tunadde olundi. Tujja ate agambye nti ewedde. Kale bategeeze nti tujja kubaako enki. Nga lwaki mbategeeza tebakimanyi. Haleluya. Amina.